Poliisi ekakumira eriko abaana begombyemu obwala nga kigambibwa basangiddwa Lubona nga bagenda kufumbiriganwa. Abakwate bano ng'omulenzi wa myaka 16 ate omuwala emyaka 13 gyokka ng'abadde muyizi mu ssomero lya Pamasa Primary School e Kasambya era nga basangiddwa Kisiita ng'ebbugumu ly'embaga litandise okubakwata. Atwala poliisi y'e Kakumiro Akampulira Peter ategeezezza nga bano be bamaze ennaku eziwera nga babanoonya. Tugisindika state attorney kubanga victim ne suspect bona bali below 18 years. So state attorney agenda kutu advisinga over defilement oba child sex. So suspect genda mutwala Kibale eyo case eri capital offense. Mama omuwala ategeezza ng'omwana we bwe yadduka waka nga babadde bamunoonya okutuusa lwe batemezeddwako nti agenda kufumbirwa. Kyokka bwe yategeezza poliisi n'emusaba okuleeta emitwalo 12 basobole okukwata abaana bano nga tazirina. Namanya ngu aliho omushaija omutwaire naza poliisi yagayaza nabagambira banshaba emitwalo bakambe banshabire 8 nabaha hena nakora bajja ngu hati ebitwalo tugi emitwalo za kuronda ezindi oje tutwale tuze kumukebera. Emisango egy'okusobya ku baana abatanneetuuka Ekibalo okusinziira nze nga bwe mmanyi gye kisinga obungi. Nze ngenda okitegeera ng'abantu abo balemereddwa okusasula era naguno nagutegedde eggulu nga maama w'omwana anoonya nzije muyambe muwe emitwalo 12 ayongere ku ssente z'abadde nazo asobole okweyimirira omwana we ave ku poliisi. Wabula omulenzi ategeezezza ng'omuwala bwe yamutegeeza nti bamugobye ewaabwe naye kwe kusalawo okumuwa obuddamu. Bayayizire nyalala nawe yagata yataale nguwa bwamubonaabonesa nanye nyayikiriza nyamuswera nyamutwala omukano twamala tube tumaze wiiki emu poliisi yejja ekiro yatukwata yatutwala egayaza naku 5. Abamu ku batuuze mu kitundu kino bagamba nti ebikolwa bino biva ku bazadde butagunjula bulungi baana baabwe ekibaleetera okupaaluuka. Abazadde balina okubabulirira ne bakola obuwandiike todda ku mwana bonna badde mu ssomero. Tetuli basanyufu lwa nsonga y'abaana okuwasibwa nga bakyali baana bato. Kyanaku nnyo okukolerera omwana n'omutuusa ku myaka gye yandibadde ng'agenda okuyamba oluvannyuma n'osanga ngo bamudifalinze nga ali wa myaka etasaanidde okuba nga afumbirwa. Kibale district y'emu ku district esingamu ebikolwa eby'okufumbiza abaana abato era abazadde bangi benyigira mu mikolo gino olw'okwagala okufuna ebintu wamu n'okuwona okutoola ebisale by'essomero.